yensonga y'abantu abali ku mitimbagano ya social media nga bakunga abantu bonna gye bali okujja okutambula bagende ku palamenti. Twagala okutegeeza bannayuganda nti nga poliisi tukimanyi ate tukissaamu ekitiibwa nti omunnayuganda ayina eddembe, ate eddembe eryo liri mu constitution, okulaba nti akkirizibwa okukola mu Luzungu kye tuyita a peaceful demonstration ne the right of assembly. Naye tumanyi nti waliwo abagenda ne beekweka mu ddembe lino okuteekawo okujagalalo mu Luzungu kye twaliyise public disorder. Ffe nga Uganda Police twagala okulabula nti okusinziira ku intelligence gye tulina, mobilization eno eyinza okuvaamu ebintu ebitali birungi, era ne tugamba nti tetugiwagira. Tusaba abantu bonna abaagala okuteeka eddembe lyabwe, okutambuza, okulaga obutali bumativu bwabwe, okulaba engeri gye bakwataganamu naffe, so that eddembe ly'abantu abalala teriyingirirwa. Era tugambye leero tukiteeke mu buwandiike, tubabuulire waliwo abantu oluusi abagwa misleading, bebawubisa ne bendinga nga bafunye obuzibu naffe.